bwoba ne kyaliwo ng'agenze n'akola ku ssente genda olabe courts zaatandika okusiteeka ku status ye. We attack again. This day is finished. Now we rest and come back to hustle tomorrow. Ng'omulabira nefana byaposinga nga aline banne bali mu conference. Yes, oboli awo ng'ateekako emmotoka the dream. Naye ogenda okumulaba oli ng'atandise okuteekako simanyi matayo ey'okumeka agiteekako ku makyawo 11 okenyaza okusemmeka ono. Kati nga tonnaba kwogera nti no Haji state agent sookoddeyo okubuuza lwaki gwe balonda abeere. Lwaki sinze. State agent. Kubanga naawe ekituufu oba oyagala. Nigwe owulira akivumirira ennyo lwakuba bate banne bamulonda. Balabanyora nyo baba advisor. Lwaki? Kenzo bamwa buti wa advisor. Teyasoma bamwa batya. Talina kyagenda kukola. Lwaki tebalonda gwe? Gendako mu banka ogezeeko okwewola ku ssente. Olabe ebisaanizo bye bagenda okuba nga bakubuuza. Ne banka yennyini ng'egenda okuwola ssente tewola mwavu. Musajja omusanga ng'alina omuwala atukula bw'ati mukazi waawaka. Nga naye alina ekiwala kyagwira mu kkoona. Nga tekirina eko kkoona gwalina. Not at all. Waliwo akamukwana wali omunnyonnyola. Omukazi ng'ali mu mukwano awulira n'ekyotannaba kwogera. Nkuga Alan business zifa, obufumbo bufa, enkolagana ya buli kintu kyonna kigenda kifa. Because of abantu abatalowooza okuba nti baafuna platforms okubanga boogera n'abantu. Naye omuntu kamuyite muntu atagenda kuvaamu ddala gwe omusajja gye buva budda. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Kumukutu kwe tuli cruise exclusive Alan Cruise gemanya nyongero kwanirizaako yona gy'osinzidde okubanga otulabira olunaku olwaleero. Tusinzidde wano okuba Kaluba Mall. Wetusinzidde okubanga tukuweereza. Haji yatukolera ekizimbe ekirungi nnyo n'ateeyako ne studio. Si yaffe ye. Teeyako. Manyi ayangu ogamba nti ala nakola studio yange. Wetuli Haji yatuuse dda ajidde mu Range Rover ye mu budde buno obw'enkuba. Haji webale kola wantuuzaako mu Range Rover 2024. Yes, sir. Ya Allah. 2024 tuli mu 2025 ovuga Range Rover 2024. Ate era njogera okubategeeza nti ne bamaama bange bonna yabakolako. Otandise olugambo sigala ku programu yo. Namba omanyi waliwo ebintu ebimu nga biri inspirational. Teri muntu ayagala family ye kubeera awo ng'ebonabona. Buli omu ayagala family ye ebeere ng'eri bulungi. Kyekyali ekyo. Just ebigambo. Haji ebigambo waliwo biyitira n'ogamba. By the way, waliwo akaseera wentuuka awo Haji n'eŋŋamba oba kati kiwulika kitya omuntu ng'olina ssente? Oba kiwulika kitya omuntu nga tokyasobola kufa njala? Oba kiwulika kitya omuntu nga bw'otunulira ku akawunti yo kuliko essente z'osobola okulya emyaka ne bwe gaba 3 Allah gaakuwadde mu maaso? Naye kati n'olaba ate oli omulala. Nze simwegomba. Oyo state agent. Awa state agent. Museveni abawa ssente. Ne bajja ne babuuza. Kale kwegamba buli omu abeera motivated mu ngeri ye. Naye nze ng'omuntu
ndaba kala abantu bwe bandaba mu public mbadde nnyunya n'omusajja bamuyita Havi ayina tour company ku makyala era ngambye nangamba nange njagala onkyazeeko nkyazaako tunyumyemu nkulaba ne Haji Bakalubaawo munyumya bulungi nga omuntu akulaa n'omuntu n'ayagala skill yo naye ng'oluusi okutapinga mu klasi y'abantu abamu olina okuba nga olina klasi y'abantu abo omuntu oyo olinayo omuntu waabwe gw'otapingamu kati nabo ne bakulabirako oyo omuntu that is networking ekitimba bwe ekito ekitambula kati gwe bw'ogamba nti msiba kusala amalodi nga Haji abeera kololo abekololo kizibu batapingamu sigambye nti Salama Road tewali Haji Bakalubaawo gye bali naye kye ŋŋamba nti okutuuka ku level ezimu oba okutapinga mu klasi y'abantu abamu olina okuba nga okolagana n'abantu abamu. Haji sooka obuuze ku batulaba nyinza okwerabira abatulaba mbalamusizza mwebale nnyo okutweyungako obudde bwonna abatugoberera ne balaba content ono content ow'ensonga ow'okurezoninga si wa buli muntu era abantu abalaba vidiyo ezifaanana bwebiziti ne bazimalayo obalekanga era ekyewuunyisa abantu ne bagamba naye abo ebintu bye bakola tebiriiyo tekibeera bweki tutasobola kulaba vidiyo nga zino nazimalayo. Success is very boring, it's very enduring. Success ebowa nnyo, success emenya nnyo, ekuluusanya. Oyita mu bulumi bungi. Kati abantu abasinga baagala nnyo wali akaweweevu we balaga. Okutegeera ekigambo success olina okubanga olina royalty. Olina obwesigwa mu kyo ky'oba oyagala. Oba okitegeera ethics ezo ezikutuusa okubanga you remain true to the cause even when you find out that the benefits of the cause don't benefit you or won't benefit you. Kawukana nnyo. Nyinza okugamba nti njagala kubeera mugagga mu myaka nga byenkola birina okungaggawaza mu myaka 10 oba 2. Omuntu nga buli kaseera bw'otandika okusonda kasente bw'otandika okupulaninga nga ekiri ekirowoozo kikujjira naye obulamu bumpi kati buli we kikujjira amaanyi agakirwanyisa kwe kukkiririza mu cause. Oli agamba bulamu bumpi naye ng'ogaane bwe naafa waakiri abaliddawo balibirya. Yenzikiriza gy'olina okuba nayo. Senga ba Mandela tebaagirina ne beerowoozaako bokka. Baali badde emyaka 27 oguli atunako mu bulamu bwe n'agansigazzaaki. Naye baabiriivinga mu kintu ekiri above them. Kuba naye tomanyi myaka gy'ogenda tomanyi myaka gy'ogenda kuwangaala. Lwaki okyakola ebyo lwaki oinvestinga ssente zo ng'osobola okugenda e Dubai n'ojooga. Okuindiwaringa staying true to the cause nga mulimu olaba ne bambuulirira abantu abafumbo kugamba nti omukyala ne bw'oba otabuse naye ng'agenze n'abaana ng'abatutte tebabakkiriza kubalaba gwe kwata obasasulire fees. Remain true to the cause ne bw'oba ng'olabye nga tegenda kubenefitinga. Ekifaananyi ekivaamu ekinene kiri kufuula omuntu ow'ensa. Abaana bali beera balooya bali bajja kugamba abaana ba Haji Bakaluba oba mukolagana oba temukolagana bajja kusigala nga baani nga Bakaluba. Bwe baligenda ne bwe bali baagenda ddanga nnyabwe yabatwala nga be bali mu myala ennakivubu abakuba abantu babbako obusimu bajja kugamba bitabani bya Haji Bakaluba biri mu kibuga bikuba abantu bibbako obusimu. Kati mulimu omuntu nga ye agamba nkikola okukola ekyetaagizibwa okukola ki okukolebwa kyekyawula. N'abavubuka b'ennaku zino ani gwokyabibuulira. Alan business zifa obufumbo bufa enkolagana ya buli kintu kyonna kigenda kifa
because of abantu abatalowooza okuba nti bafuna platforms okubanga boogera n'abantu. They are good manipulators. Ne bakwata abantu ne babatuningiranga ku nobwenfu ye society gy'ogenda olaba. Kati naffe abasajja tulina nga wagenze nga watandise okulaba kati so we batandise okutuyigiriza naffe abasajja tukaabe nnyo ng'ebizibu bitubeereddewo okaabe. Like real crying. Kaaba. Lwaki obatolinga, lwaki okola bw'olaba nga batandise okufeminizinga abasajja okubafuula bakukwata otandika okwogera feelings zo buli ddakiika manya ettabbu egenda etuuza. Abakazi naturally they are emotional. Kati tosobola kutandika ku training abasajja babeere emotional. Omuntu ali emotional agenda ku reasoning atya n'omuntu ali emotional. Muleke yabeere logical. Musajja weekaabya kaabya. Gwe mu training ku withholding the weather. Okitegeera mu training ku withholding the weather bwe kiba kizzeewo odiringa otya nakyo. Bakufuula omusajja olaba Hollywood byekola. Mukazi mugulira oluggi mutwale ku date bakulaga buli kaseera they are training you to be soft all the time. Softness will never work. It will never. Be a man. Oyogera kigambo kyo n'okisigalako. Gwe ne bw'onaagenda n'obeera soft n'okola kyo omukazi akwagalira omwaka gumu obeegi. The real world dictates a man has to be a man. You have to be a man. Omukazi mulungi nnyo mugambe nti nkwagala ofaanana bulungi muwaane byonna obimuwaane. Naye tojjayo ate emotions. N'okola kino, I feel like this. Otandika okunya tebikola naawe. Omusajja tebikola eyo. Naye okumuwaana ko gye kuli. Wamma bulijjo neebuuza. Kati ekirungi kya byonna wakulirako mu maka ngalimu. Polygamous family. Haji bw'abadda ewaka ng'apaakinga emmotoka. Those men that you abataata men who used to be men. Tanyumya na baana. Tasekaseka. Takola ki? Omusajja oyo afuna respect ewaka. Era oba omulaba nga there is the way gye bamutwala. Ananyulidde mu kikopo kya Haji. Kibeera kya Haji kiba kya Haji. Ani atudde ku ntebe ya Haji? Ani akuze wati? Naye nabuuza mukwano gwange omu of recent. Ne mubuuza lwaki abasajja abakkakkamu abo nga bw'ogambye nti ali softi ali ki tebawangala n'abakyala. Musajja mulungi nnyo, musajja mulungi. Mukakkamu tayomba takuba takola ki. Overly nice. Naye ate n'osanga omusajja akuba mukazi we amuboggolera akola kino ng'amaze naye emyaka 15 era nga n'omukyala wabuuyaga taata wamwe nna muveeyo mukyusekyusa gwe. Kati ekiri wakati awo ekirema abantu is failing to balance. Olaba omusajja omukambwe ennyo akomawo awaka n'akuba abaana n'abanga mukambwe ekiyitidde tanyumya nnyo nabo asobola okucommandinga respect naye ate ebeera engulfed in fear. Baba mutya ekyo kibi. Omuntu asusse okubeera omulungi ennyo atekingibwa for granted. Kuba bw'obeera overly nice abantu batandika okusiimuulirako ebisooto. Kati omuntu asobola okumasitaringa ye muntu ajja wakati ng'ayogera ekigambo n'akisiba naye ate ng'ogenda musanga ekya ng'azannyaawo n'abaana be nga bamwagala. They respect but they don't fear. Omuntu gwe ba respectinga ye muntu asobola okuba ne attitude ekyuka mu ddakiika emu. Muba mukyanyumya wano n'oyogera ekitaalayininga na kikyakkiririzaamu n'akyuka ddakiika emu. Okonye wootalina kukolaki wootalina kukoona. Era gwe Alani okumanya nti n'amaka gaakulema kuddaka buli lunaku ng'oyomba. Omanya tebakurespectinga.
buli lwodda wakanga mulimu abantu abatandika okuyomba ku ssaawa 3 paka 8 meka usatu ne bamaliriza 8 nga era ne banayiba bagamba mwebaka ku 8 bajja kwebaka oyomba naye addamu era batuukayo ku ssaawa nga 8 abasajja fa batera okukoowa aba akyayomba agenda okulya nga gwe kati wabisseeko dda weebase naye omusajja omuntu omutuufu tayomba buli woowulira ng'okyayomba okyannyonnyola waliwo akamukwana wali omunnyonnyola omukazi ng'ali mu mukwano awulira nekyotannaba kwogera bw'aba atuuka bwati gajaba kino okulaba aleese wange okujaba oti kikibone akamiro ng'okangwiza ate mbadde nkulabye ng'otambula si bw'otyo bw'otera okuyingira awaka akusoma busomi bw'ati naye bw'abanga yanyiize obeera mu nnyumba ng'omulabira ddala ali awo mu kkoona n'omuyita n'omala okutuuka n'agamba dde sikuwulira ng'akuwulira ayitabira ku gwakusatu wangi naye ng'obwedde akuwulira ogenda okuyisaamu eddoboozi odyogera erituuka alinga distance yabadde mu butuufu agiwulira naye ng'omukwano gwaggwawo obeera waggulu eyo ayambukayo gumu kiki ekikuluma bannange oba musujja ojja ogendako mu ddwaliro nakkirira wansi gendako mu ddwaliro abakya genda oyiteko mu ddwaliro oba n'ebigatto byange byaguddewo ebyabadde wano akyogera akitigattako sense emu ateekeramu ebintu bibiri ogenda mu ddwaliro n'okulonda ebigatto tewabeerawo full stop abigatta wamu bakoowa ninawo wano obukerenda kale kabaleete bajja kuleetera amazzi gwe John ono muleetera amazzi ono fuuka ono baakukoowadde obubonero lwakuba obatobulako naye oba osobola okugazza ogazza otya kazi nga yakooye ogazza mazibu amajamaka kisoboka kisoboka mu nsi alani ekisumbwa abantu kugezaako controllinga olinamu ku ssente onkubuuli ekyo kyo kikulu byonna awo nsoose nembistopinga ekyo kikulu alani omusajja atalina alani sooka osimbe wakati nkwegayiridde genda osome Mills and Bones olabe Hollywood movies zonna ozimaleyo ogende mu mukwano nga buli kimu kyonna okimanyi osiibenga mu jimu ogikole omukyekingengako ku makya omukyekinge ku lanchi omubuli nekyomuleetera olweggulo ng'okitwala naye nga tolina ssente weewe liyitawo emyaka ojja kudda tonyemye ojja kudda tonyemye ekitusumbuye ddala mmwe kaakati abavubuka abantu batambula mu nsi naye batambudde tebatunuulira kiki happening what is happening around naye abantu abanoonyereza oba abantu abali observant when it comes to life they get ready all the time alani enensi ogiraba kati nga Uganda bwogiraba bwetambula rate obwenzi gye busitukiddeko tebangawo wano mu East Africa tuyinza okuba nga ffe abakwata ekisooka ne tuddako ekyokubiri ekyokusatu abaddako ne bamukyakuna wano e Uganda okutereeza obutereeza okugamba nti n'obufumba abantu abaagalana bayimiridde batya era n'otandika kunoonya bunoonya nti mukaagundi oyo talina muntu gwakyatingako naye mu ssimu talina gwe yabadde naye mu kkubo n'amusekera okumunoonya obunoonya omuleeta omusimba awo bw'oba oyagala kwogera reality taliiyo ensi weegenze weetuuka bingi nnyo be tutamanyi naye omuntu kamuyite muntu atagenda kuvaamu ddala gwe omusajja jabuva budda oyinza obutakitwala olwaleero
gwachingamba haji bwokingamba gwozina bwoyogera out of experience akati era bali bajja kuddeyo bayombe bagambe kakati oyayogera lwakuba ayina ssente lwakuba asikugamba kukola biliyoni za ssente essente eyo esobola okuyita omukyalo ow'okukyalo najja n'ayuza engoye zo nga tolina azikwoleza zenkugamba essente zisobola okubeera mu ddwaliro nga bagambye omusawo abasawo b'olukale wano bakuyitako obuyisi naye olinamu 10 lyonaamunyigira tumuleeteze essente zenkugamba essente ze banaakusukumira akaana kasenga kajje kakukyusa amasuuka lwakubanga ekanaaba kanaddeyo mu kyalo ojja kukasibirira ate era tewaliwo gwe bagenda kukubira kasimu nti nno waliwo ekiganye simanyi oba okitegeera just basic kwetegekera especially a man gwe kankubuulire totambula mwejo emyaka gy'olimu n'ogaa nti ogenda kuwasa omukazi oleme kumusobya tebakikulimba ogenda kumusobya lwakuba oli muntu naye ku nsi abantu abasembayo okusonyiwa be bakazi women are emotional beings oyinza n'okuba n'ensonga nga yaggwawo dda n'atuuka awo obwongo ne bugireflectinga n'atandika ogiririivinga obusungu ne bukomawo n'abeerawo n'ayomba naye nga yakusonyiwa dde ne mugenda ne out ne mubita n'amala n'asirika leero enkya n'abeerawo ng'abirowooza nnyo ayinza okubirowooza lwakuba ali mu periods ze omunzinga zeekyanze gw'oli bize ogenda kumunoonyeza mmere yakulya n'okomawo nga kyalowooza kirala ate ebyetaago byo n'omukyala byayawukana animal wise alani ogenda mumutwala omwana w'abendi ng'omwagala ate nga naawe omwagala waliwo ekiki ekijja okukusumbuwanga omusajja omusanga ng'alina omuwala atukula bw'ati mukazi w'awaka nga naye alina ekiwala kyagwira mu kkoona nga tekirina ekukwono gwalina not at all ekireetera ekyo you just have to understand human beings kano naye ssente zimusindika ekyo kati ekyo kya buntu kyenkugambye nti obwo buntu okitegeera naye ate kati fe abagagga ate tusafaringa kitono tusafaringa kirala okusinga ate kuba talina kuba gwe bwoba okikola baga ssente zezikola ki bwe yafuna ssente weebale nnyo kati ate oli owagundi yabeera talina bubeezi buvunaanyizibwa yabeera omwenzi okitegeera kyengezaako okugamba kakati obulamu bwonna okubutambula bwotyo nagamba abantu neŋŋamba abantu abagenda okukuuma abantu abagenda okuwangala n'abantu baabwe bagenda kuba bazadde bw'oba oyagala bbaawe olina kuba muzadde okumugumiikiriza n'okumusonyiwa omuzadde yafumiitiriza n'agamba kino kyakola ono alani kyakola ne brother wange kyakola n'amulowooleza mu kaliba eyo nga nebwonaabwa nga oyagala okubba mukazi w'oluyo oba omukaabiza amaziga n'otunulira obwana bw'obuwala oba nakikola abaana bange kuba nabo bawala okitegeera kasite emmeeme yejja oddiriza naye abakazi kati obulamu bwe tutandikira nkunyogoza kakati kati obulamu obwo butambuliramu alani olina okutuuka buli mu mbeera yonna nga wanyiza dde abantu bo kakati okumaliriza okutandika obbasumbuwa nti puresha zinkuba simanyi kidini yeekyanze nga bamaze okukulaba ng'enkanyanya zimaze okukuba tekyali akwetaaga obagambe nti bagenda kukulabirira nnyo nga oli wali otijjuka n'obuuka ova eno ddeeri kizibu ku ddakiika eyo munnooli omutegedde munnooli yatakuvaamu soja yaŋŋamba money fame and power oyo takuvaamu era ono ne bw'aba yakukoowa gumira wagamba kale tukole kati haji gwe okimanyi god forbid
kati Haji okimanyi tosobola abeera ku kitanda ne wabula akujjanjaba ate kisoboka ne bwoba nga balaba toowone ne bagamba wetuli wabeera abeewa emisana n'asulawo ekiro kale atetuza banampa akatanda banampa ekitanda kyabaddewo Haji buli muntu Haji nze ndabye aba kankunyumizeeko ka story waliwo era nga bw'obagambye manya abantu babifuna bulala bw'oyogera ssente oli agamba aleka Haji ayogera ku ssente ng'ezaabwe abantu abatayagala kubuulirwa weeba tebabeera waliwo omuwala yajjako ewaka awo edda ng'ambuuza naye gwe oyagala kubeera ki ne mugamba tonjagala kukola ku TV njagala kukola bwenti njagala nga naye mwana Alan byobala tebikutuka yangamba byobala tebikutuka naye kankusabire kati gwe teweekuma ku mikwano gyo giri bulungi mwana Alan oli mwavu nnyo mwana oyo tewamufiira waba yagenda wamuwona bwonyi naye buli muvubuka naddala abalenzi buli gwobuuza naddala abalenzi abeefubyeko buli gwobuuza gamba ekimunaga mwana omuwala yandekawo obala kwa sirina baki naye buli muntu akole ku ssente Alani omukazi bw'akuvuma ebintu bibiri aba akusse omukazi bw'akugamba nti oli mwavu oyinza okufa nga tokyerabidde obanga omukazi akuvumye nti tomalaako ne bwe yeetonda muli mu bwongo kasigala kakola ki kasigala kajja bwemubeera mu kitanda ogenda ogiraba oti n'ogamba ebyabadde agira bennalabika abadde agira kuntwaliriza ekituufu kiri kisigala kikyakola ki bw'aba yakugamba nti oli mwavu buli lw'oyita kwavuga emmotoka ennene oba omutunula bootolaba oba atunuddeyo kuba aba yakugeejinga dda aba yakoona dda ku insecurities zo ebyo abasajja ebibiri bye bitusumbuwa era omusajja ng'oyagala omuggyeko ssente mugambe nti nno simanyi ndeetako akalaso simanyi nkola biki ebyo bisobola okubatiisa mu mbeera eyo n'ekirala ssente ebyo bibiri bw'okeera ku makya sisitimu yeeyo neefa nga tokyalina ky'okola tosobola kuddamu kunoonya ssente tonoonya ssente onoonya zaaki kuba bulungi kuzimba mayumba okole ki tegeera n'okeera ku makya nga sisitimu yo tekola oba okolerera ki kati bw'omala ozifuna n'okola otya Haji bw'obalaabalamu oyinza okuba omutuufu bw'ozifuna ozinoonya kuzirya na maama w'abaana maama w'abaana anaabeerawo nga sisitimu tekola batikitoka nga bakuyambako ndowooza okitegedde sisitimu yesooka okubeera ennamu then sente batambula babiri era sisitimu bwefa n'ebirala bitandika okukyankalana tofaayo nja kwekuumirawo mu myaka ebiri ogenda okuwulya nga driver bulijjo yafuuka kirala ng'olwo sente zikyazizemu kuwoomera kalikedde wadde nkugamba mulimu ebintu by'olina okuyiga so nagamba abantu beeteekeko security yaabwe nga bo omusajja sente ezo egenda kubeera security nnyo it's okay mulimu betugamba ne batawulira mutuleke tulye sente zaffe mu ddembe lyaffe let us be abo mu myaka 4 ogenda basanga ku kkubo nga bebabeera ali ku bitaala nga basitudde ebikopo mujja mutunnya nga alina ensobiriza yakola mu buvubuka asitudde ebikopo ali bw'ati
either teyayagala kuzaala baana teyayagala buvunaanyizibwa oba ne kyeyafuna ekitono teyakitereka teyakikwasaganya mu butuufu bwa kikwasaganya yalowooza nti obudde bugenda kubeerayo nga buwanvu okitegedde ate ekirala okuwunziikirira ku ekyo Alani lwana nnyo bw'oba oyagala okubeera ng'oli musanyufu ote ekintu ky'otasobola kukontrolinga ate era okutegeera ako kulina kukugamba nti ekintu mu nsi ky'osobola okukontrolinga ye ggwe oba okafunye ekintu kyonna ky'otasobola kukontrolinga buli lwogezaako kikontrolinga ogenda kwerumya stress omukazi tebamukontrolinga Alani go better yourself go better yourself be worth be the trophy genda wekweka akafufu kola gwe beera gwe Alani nga balina kwagala nga it's a privilege okubanga akwagala nga nabo we bagamba nti olinafuna musajja akwagala mu nsi kasitona tosobola controlling abantu kye balowooza tosobola controlling abantu kye bagenda kukola bali buli omu alina opinion ze buli omu alina kyalowooza omuntu gw'olinako obuvunaanyizibwa mu nsi ye ggwe omuwendo gwo gwalina oguneeminga ensi egumanye olina ka video wano kobadde oyagala okuplayinga noga tuplayinge kantu mutane nga osobola muddamu oyo si class yange omuwendo gwange nze nkukola ki nze ngwewandiikira nti oyo okumwogerako nja kuba muwadde value byamaanyi kati how we bampasivinga nze nina obbabuulira kati Alani bw'oba weemanyi era olina okuddaaka nga bagamba ekyo Alani takirya Alani akatunda kaakaagala bw'ati kasita otuuka ng'osobola okuteekawo embeera abantu nga basobola okutegeerera mu mbeera eyo naye byonna okubikola olina okuba nga yeggwe olina okuba nga oyimiridde oba okitegeera olina okuba nga oyimiridde oli ready okuleetinga omuntu gwe mutasobola kukwatagana naye ko mulimu atajja bikkolera ate gwe omwagalamu kati bw'oba teweeyagala ng'okisigalako okitegeera kyengezaako okugamba kiyinza okuba kikumenya mu bwongo bwe nkikunnyonnyola you is you Alani abantu bakutreatinga okusinziira ku ggwe tuyinza okuba ffenna nga tuli mu phone book y'omuntu omu kaakati n'okuba essimu n'agaana ogikwata naye nkuba n'akwata mu kaseera keekamu kati talonda simu mbadde bize oba oyo oyagala nakumanya ani oyo bire kati essimu oli kuweereza ka message nga kuba bwati nze road mayor nze nkukubira ne bw'oba anti obadde tugirina mu mugondi mu bwangu awo piikingirawo ogirondako ki ogirondako mugaso ogirondako muki ogirondako mugaso kati gwe kyerwaneko kyonna bunaku ke kali ke nabadde nkugamba nga tutandika ndi bw'oba oyagala okulwanagana n'ensi tandika kugezaako okukontrolinga kyotalinaako maanyi kukontrolinga ate mu nsi tokontrolinga bantu bakulu tokontrolinga how everyone feels omanyi madness eri mu nsi muno gwomanyi bantu bameka bakeera okuvuma olunaku kati senga otakinga opinions ezo n'otandika ozeteekamu munda abantu bangi mu nsi bannayuganda tuli abantu nga bukadde 45 mu bukadde 45 Alani kasita ofunako abantu 10,000 you're good to go nga zikutegeera nga zisobola okukola nawe business do you know what it nga bakibayinga omanyi kyekitegeeza naye abantu baleka 2,000 okuzinoonya bazifune lwakuba baatidde $1,450,000 zigenda kwogera ki ezitabafaako so ne bagenda ne batya opinions opposite to what esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education ga gy'ekisi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna
mu bikanga Samusanga Apple Origimo ate nga balina ne Sina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu eshaawa bags z'abaana bottles container ngo gasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate nga osobola bakubira ku 0709 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga ku milioni 45 abana Uganda wetagako abantu 2,000 tebereza nze senga abantu 2,000 bandeetera amayumba nga zimbo manyi kye bategeeza 2,000 okuzimbira ba clients 2,000 abasigadde ne bavuma tekinkwatako naye omuntu oyinza omulaba nga yeebaka because ero neetagako bwetaaze 5 n'ekikumi ku milioni 45 netagako abantu 100 kati nasomesa abantu ne mu business abantu bamanyi business bwe zitambulira ku online omuntu atunulira ekintu kyakola abantu ne bamuvuma n'agamba why can't you gwe ne bakuvuma 10 n'ofuna mwogo that's your target market audience wokonye we watuufu bano bonna bagujuguddeko bugwe n'abantu beetya abantu bezze emabega kalika video ko badde oyagala okuplayinga omulabi oyo omwami byabadde ayogera agamba twagamba kino twagamba okolagana ne state simanyi biki tugenda kuleeta sente olagenda kuleeta sente bagenda kutta kati ebyo biba bituuseewo fate tuyisabuyisa mikono mu maaso olumanya ensoli nawe ogituuse olaba ng'atuula n'atandika okwogera ekitaliiyo naye ng'akimanyi bwe naakyogera ensi ejja kuwuliriza lwaki olw'okuba alina erinnya kati gwe tekikkanga kinkanga ki bagambye bagenda kutta oli ku lisiti anti kati bagamba nti akasolo akatali kabbe okaliira miryango nga n'amagumba okasukaawo mu lujja naye ng'omanyi nti nowabbi enkoko ya mulirwana obeera munda ani asuddawo eggumba lwakubanga mumanyi enkoko y'abendi bwe banaatandika okunoonya nga bagamba ewagundi bakoze eki bw'anaalaba eggumba ng'aga bano balabika bye bakoze eki lyabadde lita nti bano be balidde eggumba lyabaddewo wano enkoko baagiguzeewa aye bwe ndiraba n'obuwanvu bwayo ddala enkoko yaffe byabadde ekola ki bwe yabadde efaanana kaakati ekyo bwe kiba kitandise ng'oyisa buyisa mikono mu maaso tekyabaddewo okimanyi erino nakyo kyabayogera nti kibaira kiki kituufu ate ffe bwe obubonero obulaga nti olina wookola ki embuyaga efuuwa ayimiridde n'embwa ziboggolera mmotoka etambula tezisanga wetunenetaera bwebaba bwete bagamba yimirira ejja kukireka bwe kulaba ngudde nkangeddamu ng'ekola ki ng'eboggola kati ffe omulimu gwaffe gwakusigala nga tutambula niwe oba obaddemu muki oddemu abantu kwanze ndaba nnyo abantu nga bagamba state agent ne state agent aba akola ki anti kaakati buli wali ogenzeeko mu bba wamugambye n'omusajja yankubidde ng'ali mu Amerika naŋŋamba abo yabagamba mbu simanya azimba simanya ayina arcade simanya ayina yali e London emyaka 19 naŋŋamba nze nali London emyaka 10 London yo nangimanyi okutuuka okujja no mu Amerika nali London emyaka 10 manyi sente ya London we bagikozesa manyi sente ya London ate had a very good job nagamba let Bakaluba stop lying to these young boys and the young girls n'abantu yali ayogera luzungu anti bwayo tabika bwe busiru magamba Bakaluba talimba bantu tosobola gamba nti obadde London emyaka 19 people have lived in London for 50 years tebalina ebyo bintu anti ffe twalinga mbuyogera amazima oli state agent anti ffe twalinga tukola nga bo bali mu kutambula London kwetegereza era enguudo zonna akugambye azimanyi London yenze London simumanyi nali mmanyi wenkolera nakumulimu kati ne sente bazikolera yali bize mu kuwandiika kakati kino kabiru nkakoze bwenti kabiru nkakoze bwenti alani ate abantu bakomparinga nnyo success ya time yaabwe ku y'omulala bidifaringa
mulimu abaana abato nze mulimu bataata abantu abakulu betwala edda nga baleeta bu biscuit awaka nga bu biscuit bwe weegomba bakakuleetedde okyamuukirira olwaleero bwe mbasanga nze mbawa emitwalo 5 oba 10 naye nga bansooka okukola batandika okukola nga sinnaba nakuzaalibwa. It's not about time, it's not about hard work. Kankubuulireyo akantu kano ate njagala okafune naye ng'okafuna kafune bulungi mu ntegeera yaako. Abasajja njagala Alan omuntu ategeere abasajja abo bye boogera balina akantu ke bamiisinga. Akantu ako kagamba bwe kati, the time will come by all means, like it or not. But make sure that when the time comes, you are ready. Time will do 2 things. It will either unveil you or it will dispose you. Wetegeke. Kubanga kyagale oba tokyagala obudde bujja kutuuka. N'obudde bwe bunaaba butuuse bujja kuyamba okulaga ensi. Obudde bujja kulagayo mu nsi oba obudde bujja kwabya. Kamenya okutegeera. Time will unveil you or time will expose you. Kati omuntu bw'oba weetegese ekiseera bwe kituuka oba omukisa bwe gutuuka omukisa guku unveilinga. Omukisa bwe gutuuka nga tonnaba kwetegeka omukisa gukwabya gukulaga. Singa omukulembeze w'eggwanga akyadde mu kitundu wano n'atuukawo n'akubuuza kaakati wano mubadde mwagala ki, aba n'eddakiika 2 okuwuliriza n'omugamba twetaaga eddwaliro okusinziira ku batuuze be tulina abatuuze 100 naye abasawo tulinawo 2. Omusawo omu bw'akola emisana omu akola kiro naye singa ono aba alwadde ono tasobola kukola kiro. Kitegeeza abalwadde bonna ab'ekiro bayinza okufa kuba omuntu tasobola kukola 24 hours. Nga osobola okubyanayizinga bw'otyo n'okimubuulira agamba kanzireyo ndabe engeri gye tusobola okutetenkanya waakiri mubeere n'abasawo 3 oba 4 mu kitundu kyammwe. Kati omukisa gwatuuse nga weetegese, so you are unveiled. Bakugjeeko akatambaala omukisa ng'otindigga nagwo. Newe gukusanga akyadde nga temwetegese agenda obbabuuza mwagala ki. Bagambe kuba municipal batuyisizeemu wano tractor. Ayogera tractor atambuza bigere. N'omugamba oluguudo oba lulimu ebinnya oba temuli gwe tokyetaaga. Kyasabye tagenda nakikola ki, omukisa gwatuuse nga tannaba kukola ki, tannaba kutegeera kyayagala. Kakati training abantu nti emikisa giri so rare, but at least enrich your mind. Omukisa we guba gukutuuseeko osobola okuba n'amagezi agagulaba. Obugagga bulimu omukisa naye ekizibu kubanga tulina bwongo bukola ki, bulaba mukisa. Simanyi oba tutegeeragana mu kantu ako. Olaba omuchina bw'ajja wano, lwaki omuchina bw'atuuka wano agaggawala nga bajja nga tebalina kye balina? Amini yagoba wano abantu mu G7 abayindi bagenda yabasalira nako akantu ke batwala nga katono. We batuuka e London bakola buli kye bayita off license. Bwoba mu mini supermarket bwonna obuli mu London ng'otuukamu nga bwabaki nga bw'abayindi. Ebbanga lye nabeerayo saakubako kyeyo na muyindi, saakubako kyeyo na muyindi, saakolako na mujju, saakubako ku kyeyo na mu China. It is not by coincidence.
there was a mental setting kuva mu buto bwabwe baba training babamanyi kike baagala, and so it became a culture. You are driven by your culture. Etandika okubanga mental conditioning yo bwoto bwolabe ebintu nga bwobiraba n'obwongo n'obulamu bwe bukola ki we bubeera. Yes, kasita limitation eyo ogyeteekako. Oli bw'anda akugamba wayi jangu tutobeko tugende wano, jangu tugende teekayo wano ka business ko bwe nakateekayo revenue n'endaba. That is mental limitation. And that's why they say. Yes, bwe nakateekayo n'enkalaba. Kati weebuuza abalala, omulala yeebuuza naye ng'abalala bateekayo. Kati ng'oyita accountant ng'omugamba lwaki agenda okubaliramu nga okugaana okweteekayo bakulabe kigenda kufiiriza obukadde 50. Ne bw'oneeteekayo revenue n'ekulaba ng'egenda kusaba obukadde 2 oba 3. So it is fear against facts. Kati oli ku mental conditioning y'abantu akigamba tawangana kuwadde musolo. Kati noba ng'otambulira mu society etali evidence based thinking, but rather being delusional. Boogera bwogezi, they just parrot. Baddamu balala kye baakola ki kye baayogera. So ng'omuntu omulamu agamba ogambye eki kitegeeza ki. Abayindi bwe baatuukayo baakola amaduuka nakati bafa businesses zitambula. Waba yakoze ka off license waggulu ebeera nnyumba ye nga yonna agigula. Bwe baava wano byotaakolya baakuleetanga amini akukwasa dduuka lino liryo na byonna ebirimu. Paka Mwami Museveni bwe yajja n'abibajjako naye nga langi gye baalekako mu G7 yekyali ku bizimbe nga stooko yenna yaggwamu. Tell me it's a coincidence. Tell me it's a coincidence. It's not. It's not. Naye omuntu wa wano buli lw'omutunuza mu ndabirwamu y'amazima alwana. Alwana ky'ovola buli kyogezaako muyigiriza ng'agamba awo yo bwe yafuna ssente yagayita magezi ge ng'omubuuza gaali gaani. Mukama Katonda yamusaasira. They take the power up to the unknown. Bw'ogezaako mu reasoninga bwana omulabo oyo kati yakaafuwala. That's why when you want to be omuntu wano abantu gwe bagenda okukoona bulijjo, talk about beliefs. Why it helps them take away the responsibility. Omwana tannaba kusoma Mukama tannaba kukkiriza. Do you get it? Lwaki ebintu byange lwaki nageze wano omulimu nagezere bagaana okumpa omulimu mukakitanga ndoga yafuna kyeyekwasa. Kati olina akantu ka business koyogeddeko kogambye omuntu ngamba nnyo abannange ne bagamba jangu olange ku kyano naga cruise tutya biwala kati ate wayitawo ebbanga ttono nagamba banyimye visa n'omugaa lwaki naga gwe okimanyi banyimye visa naye nga nze ssente nzirina nze sisobola sigalamu eyo nsi naye banyimye visa n'omugaa bakugambye ow'ensonga ki olina gamba bansabye gundi business yange engeri gy'operatingamu ne baŋŋamba ndage engeri gye mbadde nsasula taxes ne baŋŋamba ndage bank account ne mugaa tulina bank statement mwana cruise omanyi mwana oteekayo ssente eyo gavumenti eyo ekulaba biki kati nga tolina bank statement kalugese nazo zitereka otya anti kati mwana oyimanyi kane nolabanga omuntu mwennyini oba oli awo yeyeekubajje facts against fiction. Naye obeeramu nga obuuza ebinene obibuuza abatono nga bwe bulamu bw'otambula mugwebuuza omunene lwaki bw'aba akikola yakikola atya awo ffenna we tulwanaganira naye mu byonna kiri you see it as too much work. Ate ngende ate nfayiringe kino ate nkole kino bwe nti obiraba nga bitandise okukumenya ng'oddayo ng'ogenda mu kyangu naye nga tomanyi biki bye weefiirizza along the way. Gwebuuze lwaki abanene babikola oba oli awo Kristo woota neeza nnyo oba oli awo gundi lwaki bo tebabalaba
kakati tandika okujja bwe naabawaako kino kinaaba kitya bwe naabawaako kino kinaaba kitya kyova olaba omuntu abeerawo n'agaana okuteekako amazzi ag'emitwalo 2 okusasula abawoota emitwalo 2 oba 3 buli mwezi n'agabbira omwaka agenda okumala nga yalibadde mu butuufu akozesezza emitwalo nga 36 aba atandika ogwokubiri nga national water emukwata ng'emukuba bbiru ya bukadde 3 wabadde kuki tuteekamu akawaya mu kakango wakamyufu abetolako buli week kati mulimu ebintu ebimu ng'olumu olina kubeera just analytical mubamu ebintu ebimu otukanogana naye omanyi kati kino kankireke kankole kidu gy'ogenda okukoma ng'ogenda okola ki okunoonya amazima kaakati n'oyo naye ky'omulidde kyabadde agamba ate naye sigenda mufoosinga otherwise olwo kaakati nange bwe ndaba Elon Musk sente z'alina ngamba nti is impossible gavumenti emukozesa ate kaakati nze mukama ansaasidde obwo obujega sibulina kuba kaakati gw'ogenda kwogera kwagiba Kaluma alina obuzimbe 3 naye ng'eno ensi ejjudde ebizimbe bimeka abasajja mwe bali muno abagagga abayitirivu nakuba bosi ba social media nze ndaba ne hotels ezimu nga sizimanye kati gwe tandika kwebuuza bibuuzo bonna abo babbi bonna abo baliwo abakozesa gendako mu banka ogezeeko okwewola ku ssente olabe ebisaanizo bye bagenda okuba nga bakubuuza ne banka yennyini ng'egenda okuwola ssente tewola mwavu kaakati olowooza okufuuka state agent balonda wa ku street lijangu ofuuka state agent gwe toyagala kuba tayagala ani akulimbye bayinza omutta aliona yeko olyagaza sagala kulaba mukulu sagala kuje naye ne kajjada akamotoka ne baka mukulu abadde akwetaagamu n'abeeka tabagulira mmere bagenda ne bwaba dalingi wa mugambe ko nti linda ko ngenda kujja ntamugamba tugende lwaki tebakulimbanga Alani nawe nabadde ngamba yesterday Alani tebakikulimbanga oli yangamba nkubuza yakabuza akazibu ku sente nyingi ngezo abahaji bakaluba njagala ke sente nga ntono nga zimmala nsaka sente nyingi era ni Allah akimanyi Tabu yange ibozi. Nze sente nyingi eziga zabava muno. Sente zimalako emirembe. Zaga senze gena kumalako mirembe. Agala kubeera mu dembe. Njagala sente zange nga ntono. Nomuga entono nze ziba mmeka. Kasama nga tazimanyi nazimanya. Tazimanyi nazimanya. Kati gwe aladi mu bulabo yagala sente nga mmeka. Zo ulya zo wali agadde okuba obulungi. Jibride neyongera okula sente njagalira ddala. Anti oyagala sente nga mmeka. Kale sawa zino singa nsobola okuzitowa obuwumbi ogenda kuswalira ku kamera. Kale kanti kalira ngaye sawa zino kale obuwumbi nga 10. Buwumbi nga 10. Buwumbi nga 10 ngo okola kyolaba kimbulamu bo tubutemetema. Tubutemetema kikyolaba buwumbi 10. Kyembukola kyolaba bulamu bwonga buli butya. Obulamu bwange ng'omwana nga asoma bulungi nga nina one of the biggest social media houses nga mukyala wange ali bulungi nga mama wange ali bulungi nnyo nga nsobola olabira bajjajja bange nga nsobola okubeera mu mikwano gyange ne gigamba yo waffe Gerard kakati mu buwumbi obwo 10 weerabanga buli mwezi oyingiza sente nga mmeka? Buwumbi 10 kale nga buli mwezi naye wano mathi wajja okugira naye mundeke kale buli mwezi okalabanga abanyumye emboozi naye oli bw'aba ali interested they will pick something out of it. Kati buli mwezi kangeze nga nyingiza milioni nga 5 milioni nga neri house house ki eri media social media house eyo kati nga mazusa sula abakozi biki nga milioni 5 nkagwayo ku account
nga tegaliko agamba nga gago fizi wabana mujjeko bikiwe n'omukyala bulungi kati nga naye atananga nga bwe newemba nebasebwe nti nga zigwayo nga newemba nebasa sigenze kukola nemwenkana ntulako okulya breakfast zigwayo kakati no it is plausible naye olaba ensonga lwaki mbadde nkubuuza ebintu ebyo kati tuddeyo ku mulabi waffe nkikubuuziza nkubuulire ngezeeko okuba nga akulagula your ability to have that kind of money where we are right now is close to impossibility. Omanyi lwaki tosobola kyogera ng'okisiiza ekifaananyi olaba buli in fact kyembadde nkwagadde nti at least you could come up with some figures ate ezibadde nga ziri a bit plausible nga zikkirizibwa nsobola ozipimapimamu naye ng'oyagala omanye omuntu oba alifuna ekintu first of all osooka kimubuuza nga akifunye bw'onaamulaba nga tasobola kinnyonnyola nga akifunye ng'omanya tagenda kifuna tosobola kufuna ky'otalootanga kuba obwongo bwe bumanifestinga n'otandika okufuuka ala nimpuliriza ky'oyagala okuba bw'otandika okufuuka ky'oyagala okuba nga kitandika okujja bw'oba oyagala okufuna alani miliyoni olina okuba nga oli mu position where you are worth $1 million. Mulimu omuntu kaakati nze sisobola kuva waka nga nina wendaga hajati alina waalaze nenkwata asikaali oba nenkwata omuwala atuyambako awaka emirimu nemulekera obukadde 5 nemuga hajati bwajja sente ezo zimuwa bwagenda nazo baŋŋamba batya paka naawe yabadde kyubi okwata otya miliyoni 5 nogawa maid si muntu muwendo gwe impact ye nsobola ate okugalekera muganda w'omukyala kati impact social impact nti muganda we ayinza okudduka naye wawaka aba amanyi kyalese emabega ate tajja kudduka forever kati bino ebintu ebigira mu examples z'olabanga entono bye birina okuwa ekintu ekinene ng'obulamu we butambula kati naawe omuntu okujja wano nga alina wabadde alagana ngamba agigudde ajjaawo kankulekera obukadde wano 10 namugaziteeke wali agenda yeraliikira oba nedda azireka eddaani weebale nnyo miliyoni 10. Yes, you have to be deserving before you claim. Kati ogenda kutandika kulwanagana kufuna kikyotamanyi nkukakasa bwe tubadde wano nga twogera naawe obuwumbi 10 obwogedde bwogezi nti bujja naye tolinayo wali okiwandiise nti njagala obuwumbi 10 bw'otandise okwogera biki by'oyagala ate alina miliyoni 10 abadde byonna asobola obikola okujjako ka income ke kakyuseeko ongambye oyagala mama nga abeere bulungi abaana basomere walungi ebyo bikolwa n'omuntu alina miliyoni 3 so kitegeeza ebiruubirirwa byo bikyali mu 3 oba kitegeera kyengezaako okugamba bikyali mu bimeka mu 3 kati obuwumbi 10 bukola change buli revolution kukola impact nzize kuno nsomesa bantu bakyusa obulamu bwabwe oli mu kalibe eyo weeraba ng'otandise okukola yoko ne ka charity kati oyamba otya abantu nga gwe tonnaba kutuuka mu ddala lyakubanga toyambibwa wangi oyamba otya abantu nga ddala toviiridde ddala mu ddaala lisobola kuddayo wansi kuyambibwa kati owobuwumbi 10 alina okubanga ali ku level ndala nnyo ne bye waliyogedde byali badde birala nnyo tokuba bakola charity omuntu asobola okukola charity nga
charity ng'efaanana etya nga efaanana etya omuntu asobola okukola muwogo n'amatooke yonna mmere naye kikyuka namu olina byogenda oyogeddeko kaakati sanyu bebiyani abantu beerabira kaliba yaabwe gyeriko si mukyala wange byakola ewaka kati obadde oyogera ku biruwa kati naye byobadde oyogera mbadde ngezaako kulwanagana naye kugamba nti tugenda nina levo gye njagala tube nga tukola ki nga twogereramu obuwumbi 10 is a very good dream but you have to plan mu byonna byobadde oyogera mbadde ngenda kukusuubira ng'otandise okuteekamu emyaka nti wano nga wendi wembalamu kaakati mu myaka 10 nsobola okuba nga nkoze bino nsobola okuba nga it has to be factual si byakukuba ddiiro tukwatagana kasita situwuliddeemu time ne mmanya nti kifu ate naye tosobola kiframinga buli lw'otandika okukiwa frame o applyinga kye bayita Parkinson law. Parkinson law edictating anti ebintu ebingi osobola obikwata n'obiteeka mu kabanga akatono oba ebintu ebitono oyinza obiteeka mu kabanga akangi. It is how you apply it. For instance, olaba nyinza okugamba Alan tuli mu mwezi gwa kusatu mu mwezi ogwokuna ngenda kuwasa oba omwezi ogwokutaano sente ziyinza okubula omwezi ogusooka n'oguli ogusembayo naye mu wiiki esembayo sente zijja. Okimanya ekyo sente zikola ki zijja omanye eki applying awo along the way abantu baddayo ne ba obeying amateeka g'ensi oba ne ba obeying amateeka g'obugagga. Amateeka g'obugagga gakutegeeza networking nkolaganye naani ogenda okulaba gwe abadde tobuuza eyali yayawukana edda n'ab'ekika tobamanyi ng'otandise okukyalira taata ng'ojjukidde ne Haji Bakaluba nti nno kojjaawo ng'ojjanga okeera ng'obabuuzaako oyiga customer care musibye mutanno taata mujeebaleko nze mutabani wowe wa gundi anti mbadde ngenda kukola omukolo kikyogezaako kukola you are networking through customer care of good attitude. Olaga empisa zonna n'emikolo eginaabeerawo ewammwe ojja kgenda kuba oyagala abantu bakulabe basobole okujja ku mikolo. Abantu bonna abalaba bakimanyi nti n'abaana bonna abajja bamala okukola emikolo they disappear. Ajja n'akutaataza taata mujeebale taata lwakuba ayagala oyambala ekkanzu omwerekereko ng'agenda okuwasa. Omukolo bwe guggwanga abula. Yes, senga abantu bali analytical about life. Basobola okumanya loopholes ziriwa we balemererwa. Mu group taleka tasobola butakusamba. Aha. Era ka group we bakagwa lwaki abakunganyiza. Kakati time bwetuuka ogenda okulaba nga bongeramu pressure bannange abali balina okuleta sente abali balina okuleta banne obudde buweddeyo pressure yaki. You set a goal with a deadline. Olunaku ku buko twabagamba nga 27 tagenda kukola ki takyuka. You become vigorous okubira ono lwaki kye tuba tusomesa abantu ti oyagala obuwumbi 10 bulina okubeerako time frame. Tosobola gamba nti ndi bufuna bw'oli bwogenda bufuna okitegeera kati ojja otandika okukijja time etandika okuteeka ku pressure. Guno omwaka njagala ki? Yes, guno omwaka era buli lw'obanga ogwagala then ng'oddayo ng'olaba goal eyimiridde etya oyinza bw'ofuna obukadde 10 okugamba asiina kyenkoze okusinziira ku time gye nnina okutuuka ku goal eyo buno obukadde 10 tebulina kye bukola kati okubutereka mbukoze ntyo multiplying because you have a goal. Kati mulimu omuntu alooto akawumbi ka ssente naye nga gyali bamusasula obukadde 2 nga is very okay. Obukadde 2 ogenda kumalako omwaka ng'okoze obukadde 24 nawe obukadde 24 mathematically butandika obudividinga by kawumbi ogenda kwekanga nga weetaaga emyaka 40 ana. Is that a plausible?
kikola amakulu tetuli factual mu bintu bye tukola ki kati omuntu n'osigala Einstein yagamba omuntu alaba amazima ne bagamala okugamu presentingirako n'asigala nga akkiriza bulimba ye muntu omusiru kati ago mazima gatuli before our eyes kiba kigamba nti okusinziira ku kirooto kyo olina kubanga okola kirala kino kyokola tekigenda kukutuusa wali wooyagala kati abantu mukusika wano mukusika ogenda okulaba nga ayongeramu lwaki kibaddewo time bagisetinga golo bagisetinga ebirala byonna bitandika okwekola byokka by default kati nawe ebyo byoyagala obyagala yes it's a desire but you don't want it the more bad you want it the more you stick out your neck wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. Nze tolaba bwombeera wano ku social media nodda ugamba haji abadde byenjagala bingi kati muba muwentula n'eŋŋamba leero wentudde ne byenkola tebisobola kunsobozesa ku kyempulaninga kufuna mu gwa mukaaga n'otula nina okugendako kati South Africa nina okurecording ennyumba egundi profile yange nina ogisitulamuuko nina okusituka nina okugendako mu America otandika okubikola nga atali mu kazannyo kookola agamba naye ono biki byakola tasobola bitegera kuba si yali mu kazannyo ako wendi nva mu nsi eya normality nengenda mu nsi eya abnormality lwansonga nti I want abnormal results kati kaliko wabadde oyogerako ak'omusolo oli akugamba nti abajja kulaba ayagala kubeera safe tebuli muntu yenna ajagala abantu abali ku risk bali kumpi ne richness bo bavayo ne bakola ki kati gwe weebuuze lwaki sente z'omukolo zirabika abantu obadde budget lwaki sente z'omukolo zirabika ate ekyo yes it's a defined goal ate mu bbanga ettono yes with the time akyagala mu bbanga with the ttono time scale sente nyingi yes with the time scale ate mu kyonna mu kwanjula oba embaga oli abayagala miliyoni 2 oba 10 nga wasigadde emyezi nga 3 wallahi ne banoonya 210 ne bizabika ne zigwayo kati ngenda kuteekako okwo ku higher vibration of thinking. Money is psychological. Having money is psychological. Attracting money is psychological. Only those who will understand it will get it. Whatever you want in life, kibeera ku level ngeri psychological, but only that humans have failed to understand it. Abantu psychological game jengendo okuteekamu ya bintu bibiri. Fe alani abantu tebajja tuuliza lwansonga nti batulaba tetulina titles, but we know how the game goes. Chovola banva wakakwebaka ate era tuwogedde tumala n'okurecording ngenda kudda enne yake webake and sente zigenda kusigala nga zijja. I understood the psychological game of it. Kyonna kyoyagala nga okukola Alan is going to be of value, and the value is going to be created after understanding that omuntu atya the emotion of losing gains you more than the emotion of obtaining. Tosobola kitegeera. Omuntu atya okuluzinga okusinga okufuna. Omuntu atya okuluzinga okusinga okufuna. It is psychological.
bw'ogenda n'okwana omuwala bw'oba ogenda okumukwana lwaki otya ayinza okuŋŋaana that is losing bw'omala okumufuna ng'omugalabanja lwaki omufunye so you don't appreciate nga wafunye era bwakunyiiza ng'omugala sigenda kukubira ssimu newe bakukubira essimu ne bakugamba nti balina gwe bamulabye naye what will you do ali luddawa nani omukazi n'ava ewakaawo ne bagamba nti omugamba oyo nina ensonga zange 10 naye ze twagala tutuulemu zimale okugwa bwe ziraba teziwedde takomawo wano n'agenda ewaabwe n'otalabikayo oba oli awo mukoddomi nakkubi owaayi nange ono simutegeera waliwo omusajja eyazze kudi nagono saagala twongere kuleeta mitawaana wano oyinza okudduka ku buko nga yabadde n'ensonga 10 olina negative 2 10 zaaweddewo gwe ate n'ogenda ne mu nsonga 2 nti gwe alina n'okunnyonnyola kati ate byokola byaki okola byaki nkwagala nnyo kino wakitegedde bwekiti wali nabadde nnyiizeemu bya bunyiizi lwaki it is the psychological effect of losing kati Alan mu kyonna ky'oba okola client bw'alibanga tannaba kuwulirwa nti Alan obutabaawo afiirwa tekigenda kukuwa ssente z'oyagala bwe kibanga tekisobola mutiisa nti alina waafiirwa takuwa ssente z'oyagala olaba bannabyabufuzi bonna we baamala okufuna oba kaadi za nuupu baagenda ne batuula kati balina effect y'okutya nti bayinza obutaddayo kati bonna basiba ku kitebe yes, who is helping them to take away that fear? Thank you. Genda bakobe ku miggo kulabe omukazi ayinza okuga njagala nnyo guuni njagala nnyo Alan oyo ekimukwaga buli lwalaba akawala nga kutunuulidde ng'ayongera okukukwata hormones ziri nga zigenda waggulu eza love kiki waliwo abalala basobola okukwata the fear of losing emukwagaza naye senga oli awo olina kifanjagala otambulanga tebafunanga nako tewali yali akwanyeeko otambulanga ekyo kye ng'oyagala omuwala akutame mukwano gwa mujerege Jenny mwana kuuza tugamba kyalimu naye mwana vali kasitaba nga yanafuyizza alina kyakkuba ku bwongo ogenda okudda olw'omulaba nti bulijjo aswankula ogenda okuli ali ebintu abimira obiwulira ng'okyawa. Life is a psychological game. It's a psychological game. Mulimu abantu kaakati abeeteekawo ne branding muli mu business zino ze mukola. Oyina naawe abantu b'omanyi nti gundi nga bamuyise okumufuula brand ambassador. Sente zaakola nkambwe. True. Nkambwe. Kati gw'olaga ki client? Olaga ki client? Kyova olaba abantu ffe tugenda kati nze bwe mba nkuguza nyinza okugamba nti ngenda kuguza ttaka. N'olulimi lwange nyinza okuba amagezi ge nnina. Entunda yange eguzisa omulala temuguzisa. Sasulako deposit wa $3,000,000 ku nkaaga. Oyo ye muntu omu atunda. Kugamba nti investingako $3,000,000 ku nkaaga. Esigadde ojja zimalirizayo. Ebigambo ebyo bifuluma nga bibeera mu ddakiika egi naye ndisiivinga yabyo yanjawulo. Oli akugamba teekako deposit wa 3 naye kugambe mu investment yo ku ttaka lino teekamu kala 3. Investment is yours. Enjogera y'ekigambo esobola investment yiyo. Yes. Enjogera ye when teekako deposit akipasiivinga nga nze afuna.
investment y'abaafuna teekako depositing ako emiliyoni 3 sajja agambye ssebo muweeyo 3 tagawulira nga gage naye osobola okuinvestinga mu ttaka lino miliyoni 5 naye osobola okusooka noinvestinga mu miliyoni 3 ettaka lyange ettaka lyange nataddeko bubeera buntu butono nnyo and you just wonder abantu abatamanyi how the game goes they always call it luck. They always call it lucky, but there's something you don't know. Kati nga tonnaba kwogera nti no Haji state agent so koddeyo okubuuza lwaki gwe balonda abeere lwaki sinze state agent kubanga naawe ekituufu oba oyagala nigwe owulira akivumirira ennyo lwakuba bate banna bamulonda balabanywa nyoba advisor lwaki Kenzo bamwa buti wa advisor teyasoma bamwa batya talina kyagenda kukola lwaki tebalonda gwe he positioned himself omukisa gukosanga wetegese to be deserving kyekalira wakyogeddeko dda to be deserving gwamusanga yetegese alina kyalina okuleeta yetesetese ine ebbanga lyonna ati amala okubalaga nti mulina kyemufiirwa senga mugenda kunze nze nsobola okijja okireeta abadduka ku saidi za wano bikumenyamuuko tebijja buzibala tebijja lwa laka ekusangawo naye n'omukisa gwe tolaba ng'omwana asikidde bintu bya bumbi n'abitunda ne biggwawo omukisa gwajja ne gwasanga obwongo nga bufu oli naafuna ekintu kitono bonna abantu basanga bali ku mulimu gwe gumu gusasula sente zezimu ogenda okuwulira oli yazimba ennyumba ono tagizimbanga onagamba sente tezirabika oli bwe yazifunanga alina bye yazikolangamu naye wazikolangamu birala emyaka ne giyitawo oyo abadde ayogera ekyakyogera ddayo omutunuulira obulamu bwe mu Bungereza abadde yeeyisa ati ojja musanga yakagala abazungu 3 nze n'omuzungu simanyi namboozi gye tusobola kunyumya ndowooza busawo bwange waseminti alowooza kuntwala ali ku McDonald's kulya langi tugatta emboozi ki byendowooza birala nnyo kati gwowooza ffenna twalingamu mwali mukola byebimu abantu balina addictions zaabwe tuyinza okufuna obukadde 10 ffenna mulimu abantu abali addicted to pornography abantu abali addicted ku drugs buli omuntu yenna alina nga bitwala sente zaabwe naye nga gwe bw'otuuka ano tomanya ffenna tuli mu bulamu bulinga bwa bulijjo naye nga waliwo ekimusumbu ekitema omusolo ogwo alina ba girlfriend 4 oli amuyite 10 n'ono n'amuyite tamanya sente engeri gye zikoze eki tulina discipline eyo kati gwe bw'otuuka n'owooza nti nno ffenna tukola ki what are you exposed to by the way nze ndaba nnyo abantu nga objecting obawulira nga balwanagana nnyo eyo kinajimba kino yalibadde abantu nga tukoze esente si kukola esente si kukola mwena abafuna sente mugamba nze napoota ne muzeeyi nze natunda engoye mu katale anti kakati ekizibu naye abantu nga babikoze oli kye yeebuuza we yakugamba nti bwe yatembeya n'agaggawalya mu kutembeya ddayo story ekikulu muziwulya muzibuuka yakugamba ki nti okutembeya bwe kwamugaggawaza bwana akugamba nti natembeya agenda kukugamba n'ensevinga bwe naweze 10 nempa mukyala wange n'atandikawo akaki n'atandikawo akadaala kati gwe kati otembeya pulani ki gy'olina okuwa mukyala waateekewo akadaala sooka ogimbuulire eriki gwe bwe wagenda noonona mukyalawo naye najja n'abeera babako kye baba bakoze somehow ekibeera true uganda bweneta mukyala wange wano London girlfriend wange tujja tuba tusobola okugattagatta bwetu ne bwetuti tukole bwetu tupange tukole bwetuti so oli ye bwakwata n'akugatta omugeto nti yagambye mbu yagendera nemyaka n'akola bw'ati osanga ebbanga lyonna ne libeerayo nga sivugangako ku mmotoka emmotoka yali enywa amafuta emmotoka yalinanga insurance yaayo nze obwo nali mbusevinga nga nkola ekingula ka bus pass kange oba ka travel card ka 150
gwogenda okumaliza biringo oteeseemu ebisatu ebyo gwogenda biteekamu ettaka wano ekisaasibwa enkunyumiza nti nno mu 2001 lyali lya miliyoni 3 ng'oli awakana naye abaaliyo bakimanyi miliyoni eze kaakati bwe mbanga nagula bupoloti bwange 10 genda ekisaasibwa kutumeyo ka poloti kati kali 253 bwe mba na 10 mba n'obuwumbi 3 kati gwe obuwumbi obusatu ogenda bukola diti sente teziyita mu normal formula ziyita mu kulowooza outside the box simple as that bw'obeera mu box tosobola kulaba kiri wabweru wa box you have to get out and see it and the more people are mentally challenged to see that the more they object to good advice gy'okoma okulya gwe tunulira nnyo bw'oba nekyaliiwo ng'agenze n'akola ku ssente genda olabe kotisi zaatandika okusiteeka ku status ye we attack again this day is finished now we rest and come back to hustle tomorrow ng'omulabira nefana ebyaposinga ng'aline banne nga bali mu conference yes oba oliawo ng'ateekako emmotoka the dream atandise okubiraba alina amaanyi kati agatandika okukola ki naye ogenda okumulaba oli ng'atandise okuteekako simanyi matayo ey'okumeka agiteekako ku makyawo 11 kenyaza okusemmeka ono ng'olaba byonna all I leave it to God era ogenda okumutunda in real life nga waliwo akaganye the enemies you see ekyo nakirekera abantu okusinzira ku ntegeera zaabwe naye ffe we tuba tusomesa nkubuulya real life oyo anti kati bafuna nnyo kye beekwatako naye ate bw'aba yagadde okutegeera kiki mbadde njogera agenda kitegeera nti omusajja kino kyabadde amini agenda okulaba omuntu era kooti bw'ateekayo is all about going the enemies are on our bedsides ng'omanya nti era byamukoze eki byamufiiridde amaanyi amasannyalaze alani ge weeteekamu ge masannyalaze g'obeera naye nze ekinnuma mu bulamu ye muntu munnanga okutandika okulaba abantu nga bakoze ebintu ebinene n'alowooza nti byabwe like they are those chosen few who can do it no family tobayina olinga alowooza yalino kikola alani buli muntu yenna alina kapasite ekola ekintu alina kapasite ekola ekintu ekimugaana okutuuka nga bamaze kikusomesa ddala n'okitegeera nti nno conditioning yo society yekugaana alani nga bw'oli wano osobola okuyimirira mu parliament n'oyogera ebigambo abantu ne batya all you need to do kasita wekkiririzaamu kasita otunuulira abantu abatandika okwogera ne boogera nze alani nkola lives n'enjogera essaawa 2 nengimalako ng'abantu bonna kwe bali bampuliriza nenzirayo nenkola n'endala 5 years ago nali sikimanyi nti kisobola okukikola but I wanted it wetegeka netegeera omanyi abantu bameka abagezi naye ng'atambula n'abantu nga basiru abasiru buli kaseera bamujjukiza nti muki musiru tebasobola mulabira bugezi bwe buli kyagazaako kwa mwana ebyo nawe tebisoboka kasita olaba omuntu buli kyayogera ng'agana ekyo tekisoboka nze mulimu ebyobugagga byentumye abantu nga bakoze ebintu mwana ekyo kizibu okukola naye ng'era mu mutima gwange naye omuyaye bw'okiremerako kisoboka olaba ntuuse wentuuse nawe nnyini omuntu bw'omunyumiza nti nno natambulanga kuva ntinda paka kyali wajjalanga ndya kiberenge kya 10 nga tuza transport zibuze okitegeera kati ntambulya mu rangi ya 885 kisoboka okitegeera bw'oba ng'osobola okwoteekamu nga naawe ogamba kakati n'oweeryato naye akisobola wabaawo okwo kyasobola okukola nga kyanjawulo watya nga ntandise okukola emirimu gino nentandika okumingolinga n'abanene nga going for big contracts kikyensobola okukola sifasaagi mulimu abantu abajja nga bategeera okukola ne bakola ebintu ng'asobola okwetunda kuno ne bamukima bukimi okujja okukola contract naye nga engeri gy'azannya akazannyo gwe tosobola kugizannyamu owa wansi nze mulimu ebintu byenkoze alani ne profiling ntambudde ensi z'olabye ngenda nga nkola nkwatamu amayumba nkola ki tomanyi contracts mmeka zenfunye because of that oli agira bulabi naga this guy is exposed actually agenze ka finishing ako kalabye akogedde bulungi nga bwendabye you come out as an expert okyogera omuntu akiraba okinamu passion
oyogera olulimi omuntu ayagala okuzimba ennyumba lwayagala okuwulira naye olulimi tosobola kulumanya okutuuka nga omaze kugenda mbali abasomesa bizinensi ne bakumanyisa client kikyalina okuwulira nze siita mu nyumba kati wanuteka n'eddinisa olaba musana nga guvudde ku side zeno wano ennyumba bw'ogiteeka ng'etunudde eno wano ejja kuba eddugadde bw'ogiteeka ku side zeno light ejja kubaamu amadinisa gakolenga manene ennyumba zikolenga za white zi brightening bw'ozimala oziteekamu nga za bright teekamu amatala nga gali warm gasobole okukizikizaamuko naye bw'oba oziyiza ennyumba nga yonna ya white teekawoko ka room nga kalimuko oba ka sky blue tranquility kuba olumu ojja kuba ne stress nga toyagala kuba wantu wali bright you see otandika okwogera ebintu ebyo okwogedde n'enjiraba nga yange yes ate byonna byoyogedde kale ako koyogedde kanyumidde nnyo akasembyeyo kogambye teekawo ennyumba teekawo karomu kalimu tranquility tosobola kubeera mu white all the time wetaaga omuntu okuzikira bw'obanga omuntu alina ebizibu kikyaba ayagala ogenda okulaba ali mu kisenge drawings curtains kikyayagala ayagala darkness awummuze ebirowoozo kati tosobola kutuuka ku level of understanding nga tobisomye kati gwe okireeteranga mu business ogenda okulaba oyogera ddala omuntu kyafiiringa ekiddako kis business naye omuntu bw'otandika obimugamba wano ng'omugamba soma ku kino kati nyinza okujjana and I speak about marriage but out of speaking about marriage I'll get business kubanga along the way nannyonnyodde omuntu kyayitamu nga amaka gatabuse naye emirimu engeri gye gifaamu ng'omusajja oyo atutuddeyo ng'agamba wamma ntegedde nze waliwo ye yaŋŋamba naŋŋamba buli musajja yenna afiirwa omukyala ayawukana ne mukyala we adde emabega emyaka 2 economically now that is a fact but it's not literally a fact nti bwekirina okuba but bakubuulira circumstances lwaki adda mabega kati gwe kiri ku gwe okutegeera circumstances ziba zifaananye zitya wootuukira okwawukana ne mukyala wo muba mulwanidde emyaka nga5 kati kitegeeza your ability to perform was affected for 5 years and so byoyingiza ne bitandika okugenda nga bigwa mpola mpola okitegeera omukyala anyiza awaka atandika okukozesa ssente bulala okusinga omukyala ali mu mukwano kuba ono aba takyakusaasira oba okitegeera naawe awaka otandika okunoonyayo girlfriend oba ngende mu bbala ng'otandika okuspendinga nti waliwo factors ezigenda zibeerawo kati ezo ze zitandika okuzza emabega kati woyewukana naye then mwenna mugenda mu kyemuyita mu self destructive behaviors ngenze wa looya ngenze waguuni oyo abakozi bonna mubajjeewo abaana mubatwale ewaguuni mubatwale ewaguuni ng'oweererezayo fees wano nga abapoliisi akukwata kati obwongo nga kati factors ogenda okulaba nga za affectinga business yo kati omuntu atuuse mu mbeera efaanana bwetyo nga osobola obitegeera then ng'otandika obbinya ngoga bwe naakola kino it will come to this it is awareness oba omunaaga naye okusinzira wendi mu kaliya yange seetaaga marital drama kanfuuka omusiru mala okuyita mu myaka gino egifaanana bwe maybe it will improve or not kale ne bwe nabangiyiseemu akaseera katuusemu nja kuba siri bubi weebale nnyo kati life is a collection kyova olaba oba oyogera ku business olina akulaba ng'ayogeddemu oyogeddeko ekya business omugayisa collection osanga nze wange waka nga ntudde eddembe ebintu bitambula naye olowooza tewaliwo binyiiza weebiri naye mulimu bye weerekereza n'ogamba according to the time I cannot afford to do this. Hillary bwe yakwata Clinton ne Lewinsky yalina ekirooto ky'okubaako pulezidenti senga yagenda mu maaso with destruction kyali badde kitya she almost won yafuukako secretary of state yamanya yatunulya biki byagenda okufiirwa senga obufumbo bwo bukola ki bugwawo olowooza bameka abatambula bonna nga mubalaba ku mikolo naye nga baayawukana dda gy'okoma okulinnya n'endowooza yeegenda waggulu
simbula abantu nkulawoze okuchamuukirira life coaching si akuzanya fe tusoma life coaching on a daily mumula abantu ku mikolo ne mukyala we oh bambi yes by they God. have mastered. Oh, Prime Minister Uyaze, Katikiro Uyaze ina mukyala we. You don't know what goes on behind the doors. You don't. Bugambe myaka gyonna tubadde ffenna. Ngaze brand ye. Yes. Tukole sente. Tukole sente. Naye ebyange naawe tewali. Buli gy'okoma okulinnya n'enneeyisa erina okugenda ng'ekyuka. Mulimu ekikola amawulire. Naye abantu we batuukira ku sseeryo baba bategeera nnyo bombi. Omuntu asobola okukuyuza n'akumalawo. Emutuukira okugamba nti bwe tuba mu kisenge tetwogera bbanga lyonna lyomalivinga naye bwe tutuuka mu ddiira wali abaana. Omuntu asobola okukwabya n'akusebegula n'akumalawo ye muntu akumanyi. Omukyala mwami wo mwami mukyalawo teri akumanyi kusinga omuntu akumanyi kuva ku bwereere bwo. Akulaba mu kifo kyonna ng'oli vulnerable ngo ensi kyetalaba tasobola kurespectinga kumalayo kati ate yamanyi ebyama byo byonna kati munyiize. Omukutu kwe tuli cruise exclusive mbali ne Haji Bakaluba mbeera naye bagiyita life coaching. nange ate onkuziza nnyo life coaching osanga omusajja ng'agize bw'ati n'atulina bw'ati naga biwe mami mubimuweereza eri kulaba omukyala yalina obuyinza bwonna yakoze kino ng'eddembe lye naye waalifunira kati ate omala kutuula nnyo n'ono noyogera naga ate mami byatamanyi biyitirivu ng'amagezi gokka gali awo tosobola gakola ki ng'atunula bw'ati n'analyzinga tobasanganga nako nga bayomba. Okukula n'okukuzibwa byanjawulo Alani. Okukula n'okukuzibwa ky'ovola Alani we branding nga nnyo empisa zo ky'olowooza ne ky'oyogera kyekiku brandinga. Ate guno omulembe ogubuliddwako abantu ab'empisa n'ab'ensonga bw'ovaayo nga weetegeera tosobola kubulwako. Nze kaakati wendi wano ne bwenjagala kifo kifaanana kitya nsobola okwesetinga nennewe emyaka ng'egi nina ability esobola okuntuusaayo. Society gye tutambuliramu si abantu bategeera nnyo. Nkikubuulidde ekyo. Olaba TikTok eno gye twaleese yaleese kuzikiza abantu kulowooza. Omuntu alaba TikTok paka omutwe gumuluma naga amaaso kati gannuma kansooke empummuzeemuuko na strolling nava ku live eno obwongo bulowooza ddi ofuna bufunyi oyingiza. Lwaki China yagiteekawo yagibaaninga? Balina ba scientists abalowooza abaana b'abagagga obalaba abatalina magezi gategeera lwaki bali ku video game. The ability to think was compromised. Kakati bw'otambulira mu society y'abantu abatalowooza n'obanga olowooza tosobola kulemwa tebakulimba. If you can determine what a man thinks, you don't have to worry about what he can do. N'aba bakulembera wano kali akabinja katono bwe kati kasobola okudetermininga how you think. Nefe tuli ya milioni ne milioni. You are emotional, not logical and strategical. They are logical and strategical. Sisukawo wano olunaku olwaleero cruise exclusive tukyalengezgemanya abanemwe balimwe baidira gwayagale okusula awalungi gendako ku Winslow Apartments wegaluga bane Winslow twakamaliza swimming pool yawedde twagisetinze kati bakola lujja. Mwagisetinze n'okuteeka mu tiles biki? Tiles ze zigenda okuddamu kati bakola lujja tugenda kumenya ekikomera zino empya tuzigatte ne ku nkadde kati abasula eno basobola okwaccessinga swimming pool. Waliwo ne gym, waliwo ne happening.
ogenda kawulira nze kalimu akalanga ke mutero nze kalimu ekyo ekizimbe kyolaba ekya Winslow kiri eri kye bali mu kuzimba Haji Bakalwa kyali mu kwogera akamwatiro abanfollowing enya balaba interview zange mukalanka Winslow kati ekizimbe kiri ekyokubiri kye tuli mu kwogera ko bagenda gazi yawo wonna so bwayagala okuwummulirawo agenda bateekerako gym waggulu wali akafo k'okuwummuliramu bw'okabaako waggulu oba olaba amazzi wansi gye wali bw'oyagala ng'okawansi ng'owuga byonna weebiri tugenda kunyumirwa obulamu ku Winslow Mr. Daudi ne Andrews mbatumiddeko nnyo bannange mwenna gye muli mu Amerika awo atugenda ddi mu Amerika kati omwaka guno nnyinza obutalabikayo ndowooza ate Canada omwaka guno nkooye ade London nisikusi tunakola musomo gwe London nani agambye ndabye ogwa Amerika n'ogwa ani agambye last year nali mu America nali e London naliyo gwatulawa naliyo mu August ngenda kuweerezaako ka video ate abanene bonna ab'omu London baaliyo bano bajjojo Keteira baaliyo bonna baalimu ba Charles Mugagga wamana kulaba Charles Mugagga actually he was the MC Charles Mugagga was the MC he was the MC naliyo ate abantu ne batambula baaguteeka na wala hotel yali eyo munda abantu batambula ne bajja full house wogudako nina okugenda naawe full house full house era nze munina ebintu Mukama Katonda byampadde nenebaza nze okunkuba wano kigenda kubeera kizibu nina bye neebaliza Mukama ntambudde ensi eno nga yenza omuntu atunda obutunzi ebigambo nemmala okubyogera nga siri akuwa buwisuubi and people have reacted okimanyi nyinza ogenda mu semina emu abantu abo bensomesezza ne baleeta mu ggwanga lino obukadde bwa $5 naye abantu tebasobola kitegeera bwe batyo ne bw'otunuulya abantu abatuyiseemu abazimbi obuzimbi amayumba kye bakoze mu economy wano era wano ffe Uganda ffe ndowooza we are the unsung heroes omanyi sente eva ebweru ng'eyingira wano ate nga sigamba nti bakoyaganye n'Haji Bakaluba naye olusomesa lwembasomeseza real estate n'okuwulira ne bazza ssente ne bakola batya ne bazimba yali atya okuzimba e Uganda omanyi effect gye mbakozeemu ate nga abantu ne byembasomesa ate okubasomesa okutali kwa manipulation abantu bali bagwamu amaanyi nga gatasobola afuna kintu kirungi ng'ali Bulaaya naye ne bakimutera wano yakategeera nti asobola okukozesa ssente zeeri najja wano oyinza n'okukola wano n'ozimbawo ekizimbe ate ekizimbe kye bayinza okugula mu bwangu n'ofuna ssente nnyingi ate zigenda eri n'ogulayo ekizimbe naye bonna obuzannyo omala kwogera n'ababikoze n'olyoka otegeera omanyi ewangu nga ewantu ewali abantu abatannabakulaakulana okukolerawo ssente ekimenya okukolera mu bantu abatannabakulaakulana bo tebalina kapasite etandika kati bw'onaakola n'okola hoteli ennungi tekijja mugaana kujja kunywawo kasooda nakulekera $3 naye ye nga talina busobozi bubikola okitegeera kyengezezaako kugamba sisukkawo wano Haji neyanza nke Haji Bakaluba atusomesa gwe ayina amagezi n'otoola ate ayina n'ogamba beesoma tekisoboka otherwise neyanza nke saagala kusukkako wano kuba kati ziri ssaawa wano e Kampala tukoledde programu eno ziweze essaawa 9:34 so kitegeeza bulayo obudde butono nnyo tugende tusiibulukuke ate olunaku olwaleero nagambye nti ndi ne Haji ndi wa kumwesibako paka kuwulira bubi so kale esimu kashyakano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri original balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu
tukola facial ne tukupepeta kafeesi ne kawewera ng'akabebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonya ekifo ekyomulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2.